Ssentebe b'ebyalo bakukulumidde gavumenti nga bagamba nti ssente z'akasiimo ezibaweebwa omwaka ziba ntono nnyo nga tezimala kukola ku bizibu byabwe. Okwogera bino babadde ku ggombolola e Wakiso, bassentebe b'amagombolola okuli eya Mumyuka Wakiso, Namayumba wamu ne Mmende bwe babadde bagabana ensimbi ez'akasiimo ezibaweebwa okuva mu gavumenti. Bano bavudde mu mbeera ne bakangula ku ddoboozi era ng'abamu ensimbi zino bazizize nga bagamba nti kuno kuba kubayisaamu maaso kubanga waliwo abantu abakola emirimu emitono kyokka nga bafuna nsimbi nnyingi. Batujerega nnyo ssente batwabuzana nnyo kuwa kyamaanyi w'ekyalo Mulamba omwezi mutwalo gumu kitono nnyo ddala. Bano ababadde abakambwe bagamba nti ssente zino tezirina kye zibasobozesa kukola kubanga n'ebintu bya buseere ate nga n'ebitundu 10 ku buli 100 ze baali bafuna okuva ku batunda ebibanja zaabaggyibwako. Batwongeze ku musaala guno batuwa n'obugaali bwaffe bwe batusuubiza tukoleko emirimu nabo babutuwe. Tulowoozeeko kubanga ffe tutandikibwako erosi tetwebaka erosi 24/7 n'emirimu gyaffe gikola tukola n'oginafu gyanafuwa olw'emirimu gye tukweteza gavumenti twatujjanga obuyambi abamu twawulizibwa. Mwaka Mulamba kyamaanyi w'erosi wano akola omulimu gwa njawulo nnyo eri eggwanga lino yamanya abazigo bano batuuse wano omuntu wuno tumutegedde wansi eno gavumenti gyetandikira. Basabye gavumenti okubongera ku ssente wakiri bafune emitwalo 5 buli mwezi nabo basobole okukola ku bizibu byabwe. Saba gavumenti etwongere ku musaala gavumenti twongereko ku ssente ntono ze batuwa tukola emitwalo 5 buli mwezi kuba ssente w'ekyalo bakuyita ku mpata y'embaga ate y'olumbe buli fundraising ebeerawo omuntu afiiriddwa n'okuziika buli kimu n'okukyenyigiramu ezo ssente naye aba MPs bano bafuna ssente nnyingi nnyo naye nga bamala ebbanga lyo ntibona bisiko mu constituency ezaabwe izo omulaga gw'enkuba bandibadde bakendeeza ku ssente z'aba MPs bongera ku MCs. Bagamba nti bo nga bassentebe buli kimu kitunuulidde bo mu bitundu byabwe omuli okukola ku by'okwerinda kubanga n'abasirikale abakuuma byalo abamanyiddwa nga aba LDU be bawandiisa tebaaba baddiza mu byalo byabwe ekireetedde obumenyi bw'amateeka okweyongera mu bitundu ebyo. LDU tizituyambye ate bakolagana ne poliisi okulabika nga ate batulugunya abantu baffe ensonga nkulu nnyo tebakoze eki batuyambye ate bano abakatendeko tetwafunayo katuli by'okwerinda. Wabula abamu ku bakungu ababadde bassentebe bano ssente babasabye okuba abakkakkamu kubanga nabo ssente ezo ze zibaweebwa okuva mu gavumenti wabula nabo nga bagamba tebalina kyakukola. Financial Act yaffe balina kufuna siringi emitwalo 12 nga zizze wamu nga muzindo ku nkomerero y'omwaka gw'ebyensimbi. Abamu ku bassentebe abaaliko abakadde era nga baddizibwako basanyusa olw'okufuna ssente zino kubanga edda baali tebalina kye bafuna era nga bategeezezza nti bano abakaayana bakyali bapya ku bukulembeze. Tusiima gavumenti akasiimo keetuwa. Akasiimo kasiimye nnyo kasente kayanga katono ate kanene twakolera bwereere ewode 10 lebasala okuba akasiima k'omutwalo tukasiima abazizize bakajja mu sisitimu yamanya embeera bwetambula. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.